Okyalaba okwanjula n'embaga. Easy, nkwata kano kokka. Naliko musomesa we ku Olympia High School Ensanji era nga namusomesa mu senior 3 nga musomesa oluzungu mumanyi oluzungu naye kyenyiza okwogera ku Eric ono. Eric yali mwana mugezi nnyo ate nga ali smart era nga bwenyingira mu class amaaso gange gabeera gamunoonya lwabeera tasomye nga gamba lwaki Eric teyasomye naye ekirungi nga kiri nti era ng'asoma buli kiseera. Eric webale kusoma. Nekirala kyensobola okwogera ku Eric, mukyala Eric olabika mulungi nnyo, oli mukyala mulungi nnyo ate onyumye nnyo. Webale kulonda na mwami mulungi kubanga naye musajja mbooko kitegedde. Eric mwami mukozi. Eric webale kubeera mwami mukozi era future yammwe nnungi yadde nga already nnungi naye okusinziira nga bwendaba bwe mukolamu mujja kwongera ddala okugaggawala. Mbagala nnyo. Mukolo guno tujja kubeera nga tukulaba ku Delta TV kati bali namusomesa ate kati bano bampadde n'omulimu. Mbagala nnyo mwenna bali wano mukama. Mukwana tulaba ku Delta TV webale nnyo webalire ddala. Ndina omwami n'omukyala Kajubi. Congratulations. Thank you so much. Mwana kwa wafunye mukazi. Nange kisa kya Katonda. Naye wafunye omusajja. Kisa kya Katonda nange. Tunulira ku denziryo. Nayo lintunulira. Kwata wasinga okukubako. Wasinga okukubako? Tunulira wa wasinga okwagala byonna. Kwanjula ekirowoozo ekyaliwo last year. Ku lwa 18 June. Ne mugamba omukyalo ono kyalinyumye nnyo nga it's just exactly 1 year and it's today. It's exactly 1 year okuva okwogera kwaliwo era twebaza Katonda kubanga kye twasuubira kituukiridde. Ogyeko obulungi bw'omukyala biki ebyakuleetera ogamba nti ono gwe ŋŋenda naye? Omukyalo ono ekisooka mugezi ebiteekanika. Ekyokulala yalungibwa bamukuza ate ekisookera ddala buli omukyalaba mutufu talekeka kati nali sisobola kulonza biki byozudde mwami w'omukwano nawe n'osalawo? Omwami wange omulungi ekisookera ddala atya Katonda. Nabagambye mu memory lane ye ne wagula kasoda ne bwe kiba ki atisabira omwami ono atya Katonda. I like that. Ekintu ekirala omwami wange mulungi
Ani atandyagadde mwami mulungi nga Eric. Musiko okutuuka atunula eno. He's so handsome. Ate ekirala ekisinga omunjagaza ate ekyo kinsanyusa nnyo anjagala. He loves me so much. Ate naye akiraga buli wamu Eric anjagala nnyo. Kintu ekirala ali so hard working. Nze simanyi mulimu Eric gwakola. Ali multi-purpose. Eric akola kino, nakola kiri. Bagamba omanya nti future ye eri Ssekyuwa. So nange nenga kati ate mwendeko ono ngende nani. Ningamba kangende ne Eric. Tukole ne Eric. Tuwereze Katonda ne Eric. Tukule ffenna. Mukama ajja kutuyamba. Ate Mwina abaana bameka? Babiri, ka boy ne ka girl. Ate ekitukoze obulungi butuwerekedde n'otuwerekera. Manyi twagenda kizuula nga bagamba mbu abaana tebawerekera bazadde. Naye nga tetulaba nga yali afudde. Offa ate lwala kinedda. Era weebali ku entry yaffe leero. Ndaba keki yammwe. Ani yagikoze? Keki twagyekoledde babiri. Mutweyanjulire mu kampani yammwe yonna. Company yaffe bagiyita Ferric Cakes. Era nga Ferric, the first letter F means faith, and the last word Eric is the Eric, like it's Ferric. It's an addition of two combinations of our names. Kakati akalala. Mwerabawa mu myaka 10 maaso. Mama, ekisooka ndaba Naalongo. Chaka Naalongo. Ndaba Naalongo. Ndaba omukyala alinga ggwe. Kubanga you inspire me really a lot. Oli mukozi ebyenkanidde awo. Kati ate era nkugambye wabweru wali. Nti ekifaananyi ekyo nkimulabamu. N'olwensonga mu myaka 10 mulaba nga mukyala mugagga. Ate nga tuli ffenna. Ate nga mu butuufu nga tulinga bye twalinga twegombedda. Era kayimba kikoyagala omuweereza. Ono njagala muwa kayimba ka Silver Kyagulanyi. Mba muzibe. Mama mwaweetegekedde. Naye kimanyi nti nasomesa omwami wo. Yangamba. Naye ndi teacher nange alemeddeko. Nkulaba. Mukwano atulaba ku Delta TV ffe tuli wano masanyu meelele. Ndi musanyufu nnyo okubeera ng'ate nzizeemu nensikana mami eyazaala omugole omwami. Mami ono nga neighbor waffe ate nze nali teacher w'abatabani be omuli omugole omwami. Nono. Daddy waffe olwaleero. Mami sibyo kyano nnyabo. Yebale gyonna nnyabo. Kale nnyabo. Webale kuuma ka sayizi n'essanyu na buli kimu. Nawe bw'otyo. Webale na kutwagala. Maama ye mulungi. Mulungi naye nga bw'omanyi amagulu era yabadde ayagala kujja naye amagulu naye nga Gloria weebali. Ennyabo oli otya leero? Gyendi ndi musanyufu. Olaba ennyabo. Ndi musanyufu olw'omwana wange Eric okutukolera ekyo kye nali sisuubira. Era naawe weebale kumwagala ate n'akuyita okujja omubeererawo n'okkiriza. Amiina. Abagole baffe oyagala bagamba ki leero nnyabo? Abagole baffe kyenjagala okubagamba kubeera nga buli omu awulira munne. Omwami omukyala awa omwami we amatu buli kyabamugambye abenga ng'awulira aleme kumujemera aleme kukola ki byonna abe muwulize asigale nga ng'ayitaba. Ate n'omwami njagala amukwate bulungi. Engalo zino tuzeetaaga ng'abakyala. Kyentegeeza wasanga akaveera ng'aguliddemu ebintu abireete ogwo gwe tuyita omuki omukwano. Namwe mwakula. Abira webale tusabira webale tukuza. Tweyanjulireko mu biti. Amannya Kabali Enoch. Kakati nga ndi muto wa Eric kati nga ndi taata we olunaku lwa leero nze mu kiti kya taata we Mwami Luyombya Edward omugenzi. Era bagamba ki abagole baffe? Abagole baffe nze mbagaliza ssanyu lyereere. Kuba maama waffe ono nga mbadde njogera si mwangu. Naye ffe waba yamukkiriza n'amugamba kati mukole omukolo. Mami si mwangu ate okyogedde mami si mwangu kubanga bonna osooka ayita mu kasenge jjaake. Nsanyusa okuddamu obalaba. Nange mama wange abatumidde nange mbatumidde. Kale bambi kakyongera okunyumira omukolo guno abagole baffe bali mu tour speech naye banaye banyumye olaba ekifaananyi kyabwe banaye abaana beeyagala banaye balungi sira nga bantu beeronda nga bonna balungi ate ne bazaala n'abaana abalungi.
Ale nyabo. Katongelo kunyumira mukolo tava ku Delta TV tukole nkwagala nnyo yenze Sharita mazima wanvu mami nange na Angela Msacha. Nze mchala kaweso. Nenzala ne baby na Kigozi. Wedlin. Owe fumbe. Mukane bali kwera ngola ba Delta TV tukole bwe tuze ku mukolo guno tulabyeko abantu abenjawulo banayibona nga banyumye nene tulengera no twala tuno. Nekano. Nyabo sibetano nyo. Bulungi nyabo sibetano. Ngonyo miengo yambadde ka red. Sharita's bridal yetukolako. Kale nyabo. Oli kusaidia ani? Likusaidia omwami. Kuba omwami twakola naye ku kyalo. Enamagomaawo. So tukuze fenna mukwade gwaffe. Kutubadde pakati akola yatukola ne cake twasigaza friendship. Oyagala bagamba chama bwe bafana. Jagala kwagaliza Faith ne Eric obufumbo obulungi because Eric ne Faith bambi bafeetinga ya. Ndabide ate Eric yalonze ekikazi ekirungi. Banange bambi mukama bakume Faith yagala Eric yagala Faith because she's a beautiful lady. Ndeka kusaidia yenu nyabo potable sibetano nyo. Bulungi nyabo sibetano nyabo. Wedde okola bupozo wedde obukola otya? Anti ndi portable like nyangu wa flexible. Oli kusaidia ani? Saidia y'omwami Kajubi Eric. Okay. Yeah. Oyagala bagamba kirero. Banange mbagaiza Katonda yababera the saint of their marriage. Emiyaga jijja ne bekwase Katonda. Ekinyanja kiyinza okubeera amazzi naye obeera ne Katonda amazzi tegayingira kyennyanja. Ebizibu biyinza okubeerawo naye weesiga Katonda tebigenda kukola ki kusuula kyembaawa kyokka n'okwagalana. Buli kiseera mubeere nga Eric omukyala mutwale yabeera best friend yababeera baby girlfriend byonna abeere buli wamu toba na friend yenna nkyali more close than your woman. Yeah. Yes. Eric yawamanyirawa. Tokula naye munange ku kyalo. Wali wajja hajjata nayiga ngaba. Tava ku Delta TV tukola nkwagala nnyo. Sorry. Mwami Kajubi nawe kwaza ke. Kirasi balesemu okay kale. Katutwalire wetu. Kabola ba akugabo ndo mwami injamuwa naye leero muwadde ekyenjawulo mu lwatu. Okutandika leero yambuwa. Era bwe kitogera omwami naye bwe yafuzibwa olina n'omukulu ataddiza bakiri olina n'enkondo omukwano ogw'ekitaalo tamuwa kinene nnyo kumutuga akuwa katono ng'amusaasira. Laba omukyala yakuzibwa bwagaaya tekuli kuswangula twaliki bannaye akuweerezzaako okunywa wakati mukwano akati awo n'amukwatako mpola n'amubeera asituke ati olwono bwe bamaze okusituka. Banage congratulations Faith oba Eric ne Faith Bakajubi mwebale nnyo okubeera nga mukola ne cakes ennungi eza Ferric cakes ababiri abo osobola okubeesiga kubanga bakola cakes ennungi ate nga ziri perfect mu design ennungi mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV tubaagaliza birungi byereere mu kaseera kano nyongera okugamba nkyaliwo nnyo ku Malakai bannange walungi abaana oli bagamba ki nti mu myaka gyo Malakai yaliwo njangu omukwano Malakai Ecolodge ekitende is the place to be. Rooms ennungi weziri nga bwe nagamba eno room gye ndimu bagiyita Golden Snail. Obeera wano n'olengera emiti ate temuli TV kiba kitegeeza nnungi nnyo eri abantu abakafumbiriganwa. Sharita School of Beauty tusomesa abaana ebyenviiri era nga tutandikira ku mitwalo 10 leeta omwana gy'asome ebyenviiri tulina center number tuliba practicals togamba nti munnange omwana wange tayogera togamba nti munaye nze saasoma togamba munnange nti no simanyi siwulira bulungi
tuli ba practical era nga munnange tulina dde ne boarding ku Sharita School of Beauty wali eri ku Nkrumah Road Wakoma na walina omukolo gutuleetere twesige tugutegekere gwonna banafe abanjovu estates bagamba nti mukwano bw'omaliriza embaga genda ogule poloti mutandika okuzimba akayumba kamwe mpola mpola omaze okwanjula omaze embaga onoonya wawo nagula poloti ng'osasula mpola mpola enjovu estates wali eri enansana era nga bali ku kizimbe kye bayita Nansana Business Center ate era nga be bannannyini Njovu Junior School enansana essimu yaabwe kweri kati gende mu mulango wekikomawo tugenda ffenna embarara bihare tuleke tuyimbe leba naheka ntwale abo likwenda iwo okyalaba okwanjula n'embaga